Kuliko Mulwana Patrick onamanyikiddwa nga Alienskin. Ebintu ebitandise ng'ebyokusaagirira olunaku olwaleero ng'enakusomeza 27 Machi omwaka 2026 mukwano gwange gye bikidde nga bituufu ate nga bya ddala. Awoolengera nno si barakisi y'amagye wabula Alienskin ne banne babadde basaliddwako abasajja aba red top oba giyite military. Obamanyi bulungi we bakwata ku muggo tebaba ba muzannyo. Wabula katusooke tufune okuva eri omukyala ow'ekitiibwa Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ng'annyonnyola butya Alienskin waakwatiddwa ne banne na nsonga ki ezandibanga ze zibagombesezaamu obwala olunaku olwaleero ng'enakusomeza 27 Machi 2026. Poliisi ey'e Nateete ekutte abantu 7 ku byekuusa mu kuvugisa ekimama okuvuga nga tebalina bisanyizo nga driving permit, okuvuga emmotoka okutali number plate, okuvuga emmotoka okuli siren n'okuli roof lights. Ne ku misango egy'okuba omusirikale ono yabadde ku mirimu emitongole. Ng'abakwatiddwa kuliko Mulwana Patrick ono amanyikiddwa nga Alienskin nga muyimbi mutuuze mu kizungu mu Makindye mu Kampala. Kuliko Kategaya Ryan ono DJ mutuuze mu Makindye. Kuliko Konya Joram ono makanika mutuuze mu Namuwongo. Kuliko Kato Rashid ono dereva mutuuze mu Makindye. Kuliko Mugema Alex ono nga producer nga mutuuze mu Makindye. Kuliko Mugabi Julius ono nga head wa security mu Fangon Forest nga mutuuze mu Makindye. Kuliko Sejirinya Gerald ono nga naye mutuuze mu Makindye. Nga bano tubalina mu kaduukulu kaffe nga naye akaseera konna konna bajja kuba balabikirako mu mbuga z'amateeka. Ambo bya mwogezi wa poliisi mu Kampala ateera wamu n'emirirwano. Omukyalo oyo amanyiddwa nga Rachel Kawala. Wabula okujjukizaako Alienskin we bagendedde okubanga bamukwata olunaku olwaleero asoose kubeera ku mukolo gwa NRM olunaku olwaleero era nga Bamukutte bamulinze kusooka kuva ku mukolo guno nga bw'olaba akatambi kano. In fact abadde n'omukyala Commissioner Helen Seku wali ekitebi wabula bw'amaliriza omukolo guno. In fact omukolo guno Alienskin olabye bakubye ne salute awo. Alienskin ayina ne waayimiridde balina ekitwe kye bakola ne muyimirira ne mutandika okubanga muyimba ekitiibwa ky'eggwanga wabula nga ali ebeera at ease of attention wamu ne bannamagye. Kati ate ekyo olumaliriziddwa oba oluwedde Alienskin olubadde okubanga afuluma Kinyana Mpindi ne wabadde omukolo guno gwabadde yazzeeko ogwa NRM.
ne bamugombamu obwala. In fact kansooke nkulageko ko moment eyo gye nkugambye wabeeredde ku mukolo guno gw'abadde azzeeko era ng'abadde yapangisiddwa. Omukolo gubadde gukwatagana na bya kwagala ggwanga patriotism olengeraawo ng'alina omukyala kamisona awo era nga bayimiridde oluvannyuma ne balambulako ne ku nnyiriri. Still nga bw'olaba ennyiriri z'abaana abo abakola gundi ezo drills ezo eza patriotism mu line efaananako bwetyo. Wabula ekyo tekirobedde basajja kubanga bamukwata. The flamboyant singer Patrick Mulwana, also known as Alien Skin, has been arrested. While details and more details of his arrest are still scanty, we've learned that Alien Skin has been arrested alongside a couple of Afangon Forest members. In fact, akatambi kano ekifaananyi ekyo kyolaba kiva mu kamu ku butambi gye buvuddeko Alien Skin ku Fangon Forest awo. Ayina baggayi abaali bambadde ebyambalo by'amagye babiri ne bamukwasa flag ya Fangon wabula nga bakolera ddala ebintu by'ekinnamagye era we yamala n'afuluma geti ng'ayina flag eyo. Akatambi ako bangi bakoogerako nnyo ku mutimbagano era bangi ne bagamba nti naye kano Alien Skin tekaamuleetera ebizibu wabula mu bimu oba kuzimu ku nsonga ezimukwasizza olunaku olwaleero n'abafangoni banne poliisi ey'ensonga yo tegyogeddeeko. Kale bwe tutandulula ebigere awo ne tubijjawo katuyingireko mu kooti olunaku olwaleero. Abasibe ba NUP oba abasibwa ku sayidi eyo ya NUP omuli Alex Waiswa Mufumbiro, Edi Mutwe n'abalala olunaku olwaleero lubadde lunaku lwakubanga bakomezebwawo mu kooti. Wabula omulamuzi ensonga gy'asusse okubanga akoonako eno ng'esinza okubanga eruma bangi y'ensonga y'okubeera nga kati bano tekyali kukkirizibwa video oba bannamawulire kubanga basitreaminga live okuva mu kooti ng'emisango gigenda maaso n'okubanga giwulirwa. Wabula bino omulamuzi olubyogedde Alex Waiswa Mufumbiro obusungu ate ne bumulinnya. Live audio recordings, live video recording, live photography and live streaming from inside the courtroom are prohibited. This prohibition applies during mentioned hearing, rulings and extensions of testimony of any witness. Fair, accurate and text-based reporting of the proceedings held in open court is permitted. I'm removing the right to be heard in open is permitted, subject always to the law of court. Yes, I have the right to speak. I have the right to. I want you to request and I give you the I am requesting but you to do speak. not have to force me. I am requesting to speak. Please do. Your worship. We are Ugandans. We are not adversaries. We have been before you for 7 months. True. We have requested for trial, it has failed. When we are sick, we are brought here. Kumpanzai. When you're disposed, you are not here. We are human beings in the same category like you are. This matter arises from the media. It does not arise from actuality, people being there. It is from the media. Now we are having a judgment without clarity, and you are sending us to the gallows, back to the gallows with a judgment without clarity, chasing away. You yourself in your judgment, you say we are many. That means not all our relatives can be here. Now you are reducing this court process to authors. Your Honor. Excuse me, I'm speaking.
We have been in court for 7 months. We have been here for 7 months. And please, no, this is not about lawyers. This is about us. Your Honor, the court has made a decision. No, let me speak. You have been speaking. Let me speak. We are not intimidated. We are not intimidated by imprisonment. We want justice. We are not intimidated by being convicted. We want justice. It's not a marketplace. It is. You are the one in the market. You are speaking when I'm speaking. You see, I'm not using, we are not using lawyers. We will not be having darkness. 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 People power! Our power! Our power! People power! Our power! Embeera ebadde mu kooti olunaku olwaleero awo nno woolaba ebintu tebibadde birungi n'akamu enkuba etonnya amakya g'olunaku lwaleero terese bantu bulungi nnyo naddala ku sayidi ya Mitiyana eyo essomero lya Mitiyana Secondary School Namukozi Kibuyaga alibambuddeko amabaati weema ezibadde zisiddwawo ku lw'ekitiko in fact wabaddewo emikolo egibadde gitegekebwa ku ssomero lino tents nazo Kibuyaga aziyisizza bubi nnyo in fact waliwo abaana abawererako ddala abalumiziddwa ku ssomero eryo erimanyiddwa nga Mitiyana Secondary School wabula ekibadde ekirungi tewali mwana afudde tewali bafudde wabula balumiziddwa nnyo nnyini ddala oba waliwo abalumiziddwa abawerera ddala sebintu si birungi ku sayidi ya Mitiyana Secondary School Namukozi ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange in fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705
1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasibe omusunsuzi lyerinnya eryange yenze Abasibe omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasibe omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.